Seka Omar yanga mubawa vawa. Seka Omar mutumidde kalaba waliwe bali bamutwala kakuddeyo. Omwana osi yali amutwala kakuddeyo. Omwana yagangera kujja yakatambi ng'ompa ssente ozinjijjako naye Seka akutumidde Uganda yakuyiiya. Nadda Seka akimanyi. Allah amanyi, Allah aleeta abantu mu sizoni yaabwe. Kati eno sizoni kayebuzidde omutabani w'omulala omubwate. Seka Omar yagwako teyagwako. No, Seka Omar soraga nti yagwako gwali ssebo omusajja oyo mulaba okubeera ng'okyali ku TV. Bagundi kati kakule gundi ono no Seka ki? Waliwo no Seka ono eyali nga ani? Eri akuma abantu abumenti Kenzo. Aseka Muzaata. Twanti ne yakendera mu katwogera ku Seka Omar. Yagana kwata ekifaananyi kya mukamaawo. Nti Kiwanda yagenza apapukana ekifaananyi. Seka yaganya okikwata naye asijja kikwata kifaananyi kya Kiwanda aliko obuzibu kyobola yaganya okudda kuwe mupi. Nze namugamba first of all Kiwanda mulokole nganzi. Ekyokubiri yali alimbye Dickenzo. Nze nawulira no Dickenzo kanti akyaye wisdom. Nze nakuba omumwa nga teri muyimbi n'ogu kukya Dickenzo. Ekyomu obwambasada batwalizimu wano. Uliriza era Muzaata ogaana okwata ekifaananyi kya mukamaawo. Mzee Museveni okyogerako ki? Yaganyi. Oyo Muzaata ebifaananyi abikwata ekiro. Ajja mu State House n'avundama n'okuvundama. Abanga ono tebakulimba. Seka Muzaata muveeko sente yandizijjeewa. Musajja yali eri bwayise. Tebakulimba wano teri muntu w'amaanyi nga munnaddiini wano e Uganda atakomba bigere bya president. Ebyo tebakulimba nabo. Omuntu yekka besobola okukkiriza beba n'abalokolo babavaawa bagwangala dubbu ogenda omulaba katiwuliriza labono Serwadde agenzo Museveni agenzo okujja katiwuliriza waliwo okulyanga nga mugagga Pasa Serwadde Museveni agenzo okufuka wano nga Pasa Serwadde waali awo ekyo kituufu kayiwa mpo omusumba atalyanga kusendeza kyasinza obbawa abalokole security nabo ne bagirako ne bavimba naye bamuyambye Nebo bazirya. Waliwo omulokole abapasta abayibirya sebe ne bagamba Mukama yatugamba yono olaba abapasta kati olaba ne kakandi abagamba ono yono kanabye ku mazzi ga wano era abalokole abo baya gomanyi akalulu Museveni kajja balokole omanyi akalulu President Museveni kajja balokole lwokubanga era yamba basumba tayamba balokole abayi kati kaguli njagala ombuulire project government yange gye njagala ennyo gye yekoledde abayimbi ba gospel atuveeyo Isima yangambye akamotoka ke miliyoni 3 ndikaku n'ogwa mu vivi n'okuba amavivi ku ttaka olwo hamu anakuwa emmotoka etegeera kati kyekugamba nsogere n'ongando ndetera ebintu kati Isima muzeeyi wange kozi linagamba nti yagamba 57 round up to the nearest number 60 kati kankubuulire Isima byasikira ewaabwe bye bino mbugo Lubaale Isima tamanyi kuvuga mmotoka Isima nze kali kankubule nabanga mu Denmark nga tugenda owe Sweden ogula ebintu biri ki sanga simanyi bitya byonna biri ki bisanga uliriza azijja Isima tabuganga ku mmotoka Isima talina driving permit kuba bwino Isima yagwagwa dda testi za mmotoka kati nabayo kino kyagamba ofukamira uliriza Isima kyagamba ofukamira kakati nandifukami balamu yennyini bamuwa akagaali nafukamira President Museveni nze omwana President Laneka ampadde benzi nafukamidde lwakikolwa kusa respect ku kikolwa kyakoze kubanga ffe tukulidde mu Buganda yabadde yagala akyamukire ku mukazi Isima yakyamukira ku bakazi ate n'atakuba kisumuluzo kakati nze nyina otegereje bwanti ya Isima obutabanga alina excitement mu mmotoka 1 Isima abadde exposed abadde bweru abantu b'ebweru emmotoka munaye tebazirabanga bingi lwansonga basiiba mu bbaasi omunnayuganda alina emmotoka e Bulaaya abamugaggala boononno kati bagenda kulimba Isima ali okulimba omanye emmotoka okuba n'emmotoka mu London ono buuza Richmond okuba n'emmotoka e London omanyi kyekitegeeza Isima tasobola nakuba dengero ono omanye kati emmotoka tebaziseera niye emisoso otegedde emisoso okuba n'emmotoka kakule Denmark kyetwakolanga ng'opangisa emmotoka kubanga okipangisa kyangu ng'era okugula n'opangisa ate sopangisa but the thing is ogivuga ogiyisa mu Copenhagen ogipakinga gy'emisoso kati Isima tagisobola kyobola kutwakuganga ne tugenda wali Sweden kugula bintu kubanga endagala zaayo mmere bitya eby'Abannayuganda eriso cheap naye ng'ovuga olugendo lwamu kagamba Sweden kyekyalo kya Europe
it is the countryside of Europe. Chokola kakati simaimwa marumanji. Uliriza kakunnyonnyole buuza. Sweden kyalo kya Europe, odira Europe, omanyi bayita countryside. Nena buuza baganda bagabe UK. Njagala obuuze kati kwakule. Njagala obuuze buli munnayuganda aludde UK. Uliriza si kuba mu UK ng'atambuddeko Europe ng'ate mutuuze wansi ddala oba Germany oba UK. Bw'oba oyagala ekintu ddagala mmere bitya ngoye eziri cheap gende Sweden kyekyalo kya Europe sobola kati yisima uliriza take gyoyogerako eringa etali mu Europe tuli kati ku zinensi z'abazungu take eziyabalaku Europe konko Sweden kyekyalo kya Europe kyekiri cheap kyekiri kyobolaba omuntu abudde Sweden nga yisima wanu tomugeraganya na mwana abadde abeera lemise rubaga wanu tinda machinje no taba exposed osega kati sima tasola ku exposed olimba wulira kati tuweza kugamba nti Sweden kyekyalo kya Europe bannange njagala bannayuganda abali mulambe abatulaba sigereze bantu ba Sweden nekyenkugambye compare nze nakatambula ensi za Europe meka mwenda Sweden buli nsi gyentuuka mu Sweden kyekyalo kya Europe France wanu otuuka omanyi bw'obeera mu nsi z'abazungu n'ogenda mu kyalo ng'eyo e Masaka bagamba ogenze countryside otuukayo ng'abantu bawombeefu tebalaba ssene bali awo ensi kwegamba ensi yagenda lukya ne babeera awo ati labayo kakati ng'ogende Sweden teri munnayuganda asobola kuba France ti ngenze Sweden kukyakala kukyakala hawo teri munnayuganda asobola kuba Denmark navuga naita waliwo olutindo baba luyita batya kwetuvugira nga tugenda bwoba Denmark ovuga buguzi paka Sweden ogenda okyakale Sweden hawo Sweden kankula ekiriyo kusaba bagenda mu eklezia nga muli otuuka mu kanisa ennene nga mulimu abantu bana osegedde n'ekkanisa zaayo bazitudde muzikiti kubanga people they don't go to pray. Sweden abantu bayo abeera mu kayumba mu kazigo kati ng'oyo yisima obwongo ne bukwata ice era kyobola babeerayo the only thing kye bakyakalirako kuba ku internet n'atukomunikatika ne bannayuganda kati openga omulaba tali stress naye osanga banne Sweden nga talina mpapula bw'aba munnayuganda alina empapula ng'ali Sweden ng'alina waliwo okuba n'empapula naye nga tolina ssente yawula ebintu bibiri waliwo munnayuganda asobola okugenda e Bungereza n'amala emyaka 2 nga yali akolera katabo n'akafuna ng'alina envi ng'amanyi ogavaamu kagamba ng'olabira ddala tekalina kyekagenda mugasa ng'omuntu omanyi kakula obulamu buno obulaba kweyagala osobola okufuna akatabo k'e Bungereza but you are nothing bwe tolaba abantu abali mu Amerika kati Amerika tugiraba n'olaba nga batusula ku nguudo ng'omwana wawana era President Museveni atukoze bubi singa atuyamba n'asasula ku TV z'e Bulaaya nga tuziraba wano e Uganda wandibadde olaba 90% bannayuganda nga tebadda mukwegomba kugenda Bulaaya kati odire yisima omanyi atabayo kati buli atabayo labayo ati katabayo CNN atabayo ziyensi ezitegeera zikola bwezi CNN ziri bbiri waliwo CNN international gye tulaba newabeerawo CNN nga Omumerika atulaba ati n'agira n'alaba geto zaayo zebwayise tebaziraga eno kati obeera wano nga wogomba Amerika lindako nga tomanyi nti mu Amerika abantu bali bubi nnyo n'okusinga kati olaba coronavirus Trump yabawa check ya $1,000 oba mu 200 if I'm not mistaken yagiba wolu nga kitegeeza osasulako rent anti labayo yakabunga nawe mutekatuuka that is the reality anti labayo dinako katono nnyo kyenjaga okugamba abantu kati ababeera mu Europe gy'olaba nti tetugiraba ku TV talina Hollywood ate bo babaliisa bujja Richmond gavumenti ya Bungereza labayo erisiza bannansi baayo bukya COVID ebeerawo bubunga ate tunawaayiriza ne wamu tebwatuuka oyagala nti wane nga tebwatuuka ababbi bangi President Museveni ekizibu kyoyina babbi abantu abakulinaanya abo ate balina ebitega tebakkuta ebitega bibajjudde babbi atikabye ate nze ate kakati president no kati wuliriza luno byayogera kyobola banakugamba omanyi wakize abalabe bangi first of all nagana okulya kyobola tebampa ssente ninakumalekyo nze ninakukatono nnyo kankugambye njagala tambale mulungi olaba ekikopo kyakuba omanyi ti yatadde mugaga nosinga balafu olozalasi tebamuwa ssente ajjayo obwerere bwabwe mu entertainment industry
olowooza lwaki Balama akyafuna ssente kubanga kulimba nze nkyayagala kuba Uganda ndi munnauganda nja kuba wano after this government. Yes kakati akawunga tekatuuka kubanga ababbi bakabba erinayo obusobozi naye ababbi olaba entertainment industry eno Museveni ekyatumenya lwa nsonga bajjogereramu babbi. Nalabye ne munnaffe ng'aleese obugomu wano w'ekiwaatula aleese fayo yakivulumu naye yafiirwa nabuuziza yafiirwa ki mbw ati nali nnyo tutegeka kiwaatule kanebo bwoyini kale aleete kubanga labayo tosobola kugamba ng'ekifo kikyo ne weekolera zirisiiti na buli kimu n'oleeta covid yatandika January ne batugaana okukola ebivvulu gwe oleese fayo musajja wamwe gwe mwana omugagga saagala namuwa mileage kati omusajja oyo omulaba yeetaaga ate gwobadde ludda wa beeronze ettone seevija musajja watu gwensaasira ennyo oyo gwoyogedde Catherine n'abalala nono Catherine nno kale kubanga yajjawo nga presidential advisor advising naye nagamba omusajja oyo yandibadde agenda ekapeeka serasobola omuwa miliyoni eri oba 2 naye kati wodya fayiro n'ovuganya ne ba Patrick ab'ekikadde n'ovuganya ne bano ne ba Michael Bana weeswaza nze mugambako ng'anyiiga sajja wa mwoyo mumuwaana bigi bita tuveeyo eyo baganda baffe njagala tutandike sheno naye yisima kukiri nenda kusamba yisima kukiri eky'emmotoka yisima njagala ndage gwe kati kakubuulire nze actually kafuko yanzijukiza kafuko genda omubuuze waki NBS nze nagula Benz oyo kafuko genda omubuuze nze lwakuba bino mbikola kubanga kusaamu kitiibwa lane eyambadde Benz navuga Benz navugako ku Benz ono kwemukatero tata we yanguza Land Cruiser wala muganda wange ali UK yaŋŋambye omusajja oyo mwagala nnyo naye njagala akamotoka ako kapimpinge nga yekozi bamuyita erinnya nonjerabidde erinnya nayeagenda kuwaki George yabadde akomplaininga ku isima George ayagala tosobola kwagala isima musajja myaka 7 alinga ono basajja biwembe akamotoka ako bagenda kategeeza muganda wange neyanziza kati abafu abakuzibwa n'empisa n'abaganda wetweyanza muganda wange neyanzeege era mukama akuwa omukisa emmotoka weeri neyanziza wetukoma wiiki ejja nja kwogera n'erinnya muganda wange neyanzeege bali bayisima baveeko basikira bigali teryabawa kubba bubbi kino kyayogedde ekya hamu mukwano gwange hamu mwagalanye naye simusabiriza okitegedde hamu nze bantutte erisimanyi ku bya Allah omusajja yakoze gwe njagala tugende tukolere program tujagala tukolere program nedda tutuule bwetuti Newton anteekewo tukolere program tulabe bannayuganda ajja kunsasula naye omusajja yakoze site yagunde spare parts ye omusajja nga bahamu abo bategeera naye ajja tuwa sente tugenda kukolayo program wiiki ejja etumwogere tulabe ba Richmond nga tebababbanga njagala tutandike musically tugenda kwogera ku bintu bibiri UCC amateeka ge baleeseeko mwabogere ennyo ku Facebook UCC eriwo kunama twogere ne ku bayimbi abantu bagamba mbuno kyekisudde abayimbi lwaki abayimbi ba Uganda bagamba nti bagwa Bafana yagwa Yufutobukado wulira tutandike mpola Bafana ani asula abayimbi linako Bafana gweyogerako omumanyi gwe Bafana gweyogerako omumanyi ati obuuzi sibitegeera tusobola kuŋŋamba nti nga ndi ku show tudde oyagala mbuuke mu bbanga oŋŋambe nti Bafana yagwa kati Bafana ekizibu ekyamu abalogo b'e Uganda waliwo abayimbi nga 6 ati labayo no uliriza kankubuulire Bafana waliwo abayimbi nga 6 bamwetoololo ati waliwo yali yeyita King of Reggae simanyi lulaga kati Bafana najja n'amuziika musajja wa mwoyo ne bamwetoolwa ne bamukubira ensaasi okumugoba e Kampala ne Bafana tebanguwa mitima gy'abantu Bafana gwoyogerako omumanyi waliwo omuyimbi asobole okubawa n'agenda e Tanzania okuba ekigulu gye yabadde mumpe oyo gwe muwanda ekikwatule kale agende era agenda eri Nairobi gye bamumanyira w'olabiranga omuyimbi ng'oyo w'amaanyi kwegenda mu nsi endala n'agenda mu kyalo kyayo n'afuna abantu abasukka 1000 ezo obe nuziba 200 oyo muyimbi aba w'amaanyi ziza Bafana abayimbi b'e Kampala be muwaana abo basiba mu malogo obumanyi naawe be muwaana nti
simanyi baani kati kankubulire eziza bafana nsobola okuba neziza bafana miliyoni ezi nengenda ku musajja wange ono munyankole wa Big Zone nampa ekigulu gwe linda kola kulowola bafana takka wansi wa miliyoni 3 ate ekyo mini show bino kati lemono omusajja omanyi muyina kakati mwaba media muyina ekizibu muyina waliwo abayimbi ba media ne Bulaya gye bali nga abayimbi ba media nobeerayo abayimbi nga bakola sente kati gwolina abayimbi ba media mubatu actually bakunyonyola etya waliwo omuyimbi kati nga akyasoose ayimbira media ng'era yabeewe mu kayumba ke ng'asaba Katonda atandika okukola sente otegedde ekintu ekyo waliwo abavubuka ani Eddie Kenzo bwe yalina nga abayimba waliwo ono esimanyi yali ani Mama Jamaima oba bitya kagakyengeza okugamba waliwo abayimbi nga mu media mwabaagala era nga bayimba bulungi naye in terms of making money kubanga nze bwe njja nga CEO nze sibeerako manager wa muyimbi nze mba CEO executive ki kakati nze nteeka muteesi ssente naye omuyimbi owo mala muteekamu ssente azikizaawo lwaki Bushington asuula abayimbi nagamba nti Lydia Jasmine mpulira sooka olindemu waayi Lydia Jasmine muwala mulungi muwala muyimbi bulungi ali ku media naye Saara kyemmanyi gy'asaba kuva mu bbaala z'e Kampala kuba tezikola ssente kutandika kukola bibbulu anti Lydia Jasmine mu kuyimbako kwaliko ssente zakola ntono yeetaagayo omugezi oba an hand of God omujja ku level z'okuyimbira bukimanyi weebu bitya kubanga oyo omuwala ayimba bulungi everything kyali kirungi lwaki takola millions of money kati kankubuuze lwaki Spice Dana yatandikira wano nankulabye woppe wano nankulabye lwaki olowooza Spice Dana akoze ssente mu kaseera akatono first of all good management tusobola omusanga munaddiini firinga tayimbira buyimbizi ati bulira atayimbira buyimbizi Kampala ku media buli muyimbi yenna wamala okikuba ku media ekiddako okukola ssente ku ground kati abayimbi abasinga asigala ku media naye nga wansi takola ki kati olaba mu western olaba embalala tulina abayimbi baffe nga ba media abayimbi b'embalala watakola mu ajipu simanyi kukola nawe simanyi wane walala ate ajipu neneki akola shemu mu mwaka naddako ku the hit n'abeera mu bbala hit eringa kabbala kawa ne Big Zone ekisinga obunene otegedde nga bayimbi tubalaba ku TV kubanga abanyankole naturally si bakyagaze ng'abagaana kyekiganyo Lydia Jasmine okola ssente Lydia Jasmine omanyi omuyimbi wabeera nga amanyi nga munaddiini ng'alina eddoboozi ddungi nga mulungi nga Lydia Jasmine nga buli kimu akirina nga naye akyaganya okukola nga media emwagala nga olaba Lydia Jasmine nti nno ayimba omanyi kyababula Lydia Jasmine media emwagala nedda neweba temwagala ne music we kubanga bulungi nga naye ayimba bulungi bamukuba kubanga waliwo batandika omukuba amabeere bitya alina kirungi waliwo media we yamukuba n'alemerako kubanga ayimba bulungi buli kimu akirina kakati Lydia Jasmine yeetaagayo ekintu eki kugenda kulima ku bijja by'ewaabwe otege kyenkugamba nti I'm serious kubanga si muganda bw'oba okikoze wanaalima ku bijja by'ewaabwe ne bigaana agendeko wa pasita omanyi waliwo ekintu nga oba kagamba ng'olaba omulungi n'ogamba ono omwana kuba kati Lydia Jasmine omulaba mu kukola ssente yandiwadde atambula ne babawunsa boolaba ne ba Spice Dana osege kubanga Spice Dana olowooza mu maintenance agijja basajja agijjawa ati ku ssente zakoze nze oyo mwana kati olaba mwe temumanyi nabayimbi kyobola ngamba bayimbi ba wano ne kwambala bazinnankani olaba etanzania nze nawumulyako etanzania gye nayiga n'oluswayiri Tanzania community yali tekola ssente ku biseera bya Mr. Nice Professor J n'abalala ng'era buli Christmas n'ennaku enkulu bajja Uganda kubanga ewa nali Tanzania mu biseera bya Christmas nenejjusa nenga obulamu bwange siridda wano kati labayo nzija omuyimbi gw'olabanga Spice Dana right now n'agenda e Tanzania n'akola ne Harmonize collab kubanga right now e Tanzania music akola bakwata ne Pirates myaka oba kumusanvu bamwenda something bakusiba busibi Harmonize balina ssente bw'aba n'akola naye collab n'abuuka ennyonyi nadda oyo muyimbi talent wise Spice Dana asinga Lydia Jasmine oba Lydia Jasmine asinga Spice Dana talent ya Jasmine jibena kwa oyo muwala alina no they are all talented naye kugamba Lydia Jasmine kanaakaana omanyi waliwo kye bayi kye kigambo kye nadde nnoonya nti olima ebijja by'ewammwe
then nebigana gendako actually kyandwadde kino kyekisooka noonya ku feva okuganja okwo waliwo ekintu ekiba kikutte otegedde gwe tunulira Lydia Jasmine mu bwongo she's worth everything naye nze muteeka mu miliyoni sange 5 ensanvu njijjiramu wanaddi ati enkubuuza gwe biwadde okuleeta zizabafana muteeka mu miliyoni zange 10-15 ne zijja kimuganya okukola anti kaakati kyenkugambye nti abayimbi mmwe abandaba wano musooke muve mu ddogo likolera ndowooza bano banene n'abaloga ebibiriyo baavaayo baafa muddeeko mu ddiini zammwe gende wa seeka gende wa pasita nani wizo ali atya kakati waboze bwoti muziza bafana wizo simanyi kado nerinnya nsimanyi naddimalayo kati gift of kado nasemba mulaba nga yajja nayimbira mu dibeti gwe dibeti wagirabako nga be bayimbi abaali abakabi yali wamanyi nze kati kankubulira ekintu nabadde ngamba Jackster nti oyo Laneka omulabaawo yaliko wamanyi mu biseera by'obwokuddi wano mu gospel fanalite naye bamujereka lwa nsonga bwajjayo ennyimba ze si za mulembe guno otegedde kati kiringa okujjayo kadonka muwa mukaabi owedda nojja ne kadonka muwa Vincent Segawa noga mukaabi atubowa no generation differ kakati oyo gift of kado waliwo motoka bagula mu motoka kinga bakabi nga tubalinda ku debate tuti mbulonzirika mostero ndi mu senior one naye munaye abaana munaye tebalabika kukula kwanze ndabika nkuze naye sibategeera so gift of kado kiche tosobola benkanyankanya naziza bafana gift of kado naye ate ekizibu kati waliwo abayimbi nga wizo gwolese kati abayimbi tobatematema watonna malono godda kuono kakati tuli kwani gift of kado nolimba lwe yaleese nali ku TBM simanyi baluyita batya bagenda nga traka yemu n'oluyimba lwani simanyi lwani ono gundi ono yayimba ne fiye waliwo n'omusajja byokolakola byonna kakati bali DJ yagenda muswaza oba gift of kado yaleese oluyimba simanyi bitya weyalujjako n'akubovu otegedde kakati omuyimbi woolaba nga atandise okutagalira mu traka z'abalala ng'omanyi oyo yagenda otegedde kyemugambye ati kyekyo omaze emyaka 10 tetugoba emeka toleeta luyimba ate ogenda okudda n'ozungira mu traka y'omulala awo oba owese otegedde oyo talinaako na bigambo bya mugamba kubanga n'abantu tebakola ki tugende ku mulala leeta tugende ku muganda wange Rocky Giant omumanyi beba bayimbi ba debate era yekka yavaayo akyastandinze ng'oba bitya yejjeneero kati labayo Rocky Giant alina ekintu kyalemerako yakuba wano in terms of making money yagaanira ekibuli kyeki kyenadde nkugamba mu biseera bya Rocky Giant yakubanga wano yakulira kibuli azaalidde kibuli oba bamuzaalira kibuli ne kakati tukuze gyakyabeera ekibuli kitegeeza teyakyukako nze banzaalira nakasero mpuliddewo nakasero wuliriza kati ndirubaza Rocky Giant yalema okukozesa ebiro bye yaseerera waliwo okugwira ddala naawe okikkiriza omuyimbi aseerera ekigambo twala kuseerera kubanga mwantu olaba kakati oyo gift of kado ekisobola okugwawo n'agenda oba akagereke nekatumeka bweka oba neyeekona n'agwa ku accident neyeekona bwati n'akomawo n'abanga buli muntu wamwagala ng'ono omusajja w'ebigalubindi eyazanyira mu kisa ekyali kimuseeko ageeni ow'ebigalubindi omutegedde agono muganda wakundi oyo kakati yekisa kyali kikomye kubanga abantu bamukwatirwa ekisa nga bamulaba akuba buloka simanyi studio agizimba wansi alinga ntaana kakati weyajja abantu bamukwatirwa ekisa ate n'akizanyira mu lwansonga yali amanyi akyali sitanga luli otegedde oyo gayi ng'okulaba yaliko wano engwali simanyi proline studio bikoze bitya oyo gayi ng'okulaba oyita bamayirungi nga mukaaga malala oyo ye mumanye ekyasula gayi oyo kirevajje gaali malala naye gwe kirevajje wagenda omulaba nga ndowooza aseeredde oba kyoyita okugwa kirevajje yali ayambala ebisaati ne gaalubindi nga ziringa biwujjo naye nga muganda wange omutuukako yakubisaako wano gundi enduluka miliyoni kirevajje nga yasemba ku show nga tetukyasembyayo kamiliyoni ng'akuba show ne tusigalawo naye omuyimbi tagwa wulira kakupereze kirabu pia yagenda nereeta banabo oyo Nigeria ne Shaggy
nereta babani no ne patra akunama sho banabo nagamba yasembayo okuyimba nga omuyimbi asembayo yabo wakagulira Shaggy waba mugamba no me I don't have a problem nze soro okuyimba nga bakira bya bagamba Shaggy ya international star ya Galochi show Shaggy naga nedda waba ayagala nze kakola ki Shaggy n'atukuba omuziki Shaggy wamala bagenda okuleta banabo baba nga buli muntu afuluma right now okumanya abayimbi tebagwa banabo yaliko baku yakomawo gyakola ki kati kyenkugambye abayimbi okozesa ekigambo nti ya agwa asobola okuswa baserera buserezi naye asobola okuserera n'afa osegere kyenkugambye kakati banabo teri yali amanyi nze n'oyo omusajja olaba nze nongamba ennyimba zennya simanyi nkumanya Angelina oba nendala ki naye banabo kati walinnya mu Amerika mwatu atosobola okusanga Wizkid ki yeegombawo okulinnyawo osegedde banna oyo akyebisse gundi suuka ndowooza ne ye tamonosika mumanyi kubanga omulaba gwe nti nzijukira akyayambala ebimasamusanga ebyedda abaana kati bukyeni bwe bambalako obutono bwe buti n'obuwa omuwala ina nawulira ng'ali bwati osegedde osobola okudya kakyeni we twambala buno obutono n'okawona prima yafuuka omweru manyi kati yakyusa kala n'okamuteeka muno ngamba mukyala Josted eyerabisizza omusajja nga Josted azze akwegayiridde nga weebuusa ajja kufuna omusajja omukazi omulala ogenda ate ku mulogo bakubbe kakati twe twambala obunankani otegedde n'omuwala yanneewunyisizza Josted si musajja mubi is a star knows how to sing yes asobola kuba si mugagga nnyo neera mugagga azzeewo ate weepimpine abawala b'e Kampala muyina ekizibu omusajja osobola omugaana leero kubanga olina bano ab'emitaala abalina gano agamasamazima ga chain simanyi babawadde emmotoka nga ziriwa tosobola kuddira simanyi ze prima simanyi bitya ndimu no nze bamundeso mbonanga omuwala kati afaanana bwati gwe mmanyi yali afaanana kala ndala otegedde omusajja akyasobola okudda n'agamba bwakulwanire ng'omusajja Josted singa abadde gift of kado nandigawa edduka otegedde singa abadde ngaawo obana okujjala nandigawa edduka olaba nebuuzi osobola okugamba odduke naye Josted gwe bakuloze muwala gwe linda omwaka ogwo tuve mu covid oyo Josted osobola okusanga yazzeewo nga lwanjala yeetaase covid oyo Josted yatambuza abanyarwanda wano ng'agenze bonna ne badduka bati niyo Josted sibaliwo ekigambo awo kyeboogera osegeera twekankubule muwala gwe bikka mu vidiyo bubwoti oterere kati ku myaka gyoyo omukazi osobola okusanga ani akubuulira newa anti tebava ku myaka 2 naye woomulaba bwoti osobola okugamba senga wa Josted gwe tomulaba olaba bakkuba mu olaba kuba mbukedde n'otonyuma ogenda kunyumirawa naye Josted osegera kyenkugamba kati kyenkugamba bawala temwesiriwaza bw'okwata omusajja nga Josted stede kati nga olabono kati olaba Douglas oyo omuwala we oyo muwakazi wa Douglas yali muwala mulungi era kyali mulungi bwe yajja ku Douglas n'atuliya otegedde kubanga oyo muwala aba akimanyi mu myaka 3 Uganda egenda kuyiwa abawala abalala bagenda kuyiika eyo Uganda gyolaba kakati tukola intermarriage abanyarwanda bafuuka bakyala baffe nze buli munyarwanda ne munda bamusajja tubayita bakyala badduka ne Rwanda olaba Kagame yasiba border badduka ne bayita eri bajje balabe ku baboyi otegedde kati oleete premium eyo gwe karantini webwa after karantini ojja kulaba Josted nga takyabiri osobola n'okusanga n'obwo obuwale oyo osimanyi primazanale yabwesulidde mu ttooyi n'akubakuba halagise osegedde kyenkugambye kakati tudde ku kiri ye tubaddewa omanyi kyannumye ennyo omanyi bano abawala omanyi banyiiza abawala banyiiza no abawala balema okukozesa ebiro byabwe bwe mutyo mwalwana Farida Ndawusi kakati mutunula tuti saka mutya n'omukwata kubanga ennyama yeesobola okusigala mu ngalo zange kigamba bewuunya mujubisa abantu mmwe no kakati laba omulangira Ndawusi ali stedde bwati oyo Ndawusi asobola n'okukosa omwana w'emyaka 4 ng'alina ne masters degree yaloba nze ntye mukwatako so omukwatako bwe nti skini nesigala mu ngalo zange skini zawe ziringa za kawunga sina kawunga bakiyita batya membe
skin ziringa mmembe nkugambye mwamujubisa mu Nigeria Abanigeria ne bagenda bamuba biri mu Nigeria biri akawunga ne biri envezi nanuka kikwatako kumala 3 hours nga wanse bono oyiwayo buyiyi mazzi okukulinga down primo mu wamagezi wekunganye yita abategeera yita kubasenga nantume bakubuulirire nti mwana wange tofiirwa musajja oyo Jostede mbudugavu agenda kukoza emyaka 5 ng'akyatunula bwati abasajja abaddugavu nga Jostede agenda gatakyuka gambye waliwo abasajja nga Mukama yabawa otunula Silver Kyagulanyi alinga wa myaka 22 nga bali bwe batyo kyekugambye kati Jostede mu kkala ye agenda kuweza emyaka 5 ng'ali bwatyo simayiro emimwa n'amaaso bwatyo boda agirina kubanga we yabeera ng'akyali mu kanisa yasitula nnyo egundi emizindaalo kati n'akola bode kati bode ye myaka aga ojja mulaba ng'oleta prima simanyi primo muyite na primo nkoyo okuwulira ekigambo nti Wizo yagwa kanyene kacyayi bulira ono gwe badde ogeza kuziza papano wabakutuma Wizo ne kuziza papano twala ya ojja kunywe naye gwe musajja gwe promoter akutumye Wizo bakutumye Wizo bagala ko mubibye ku Wizo ne ziza papano twala kankubulire kaye njagala tutemera abantu nga sinnaba kulowooza n'ontuma ziza papano simanya no promoter nantuma omuyimbi omu nga waliwo ziza papano ne Wizo nfukamira negaira ziza bafano kujja ku show kati kankubulire Wizo waliwo weyebakira mu time etya bwe bali ne radio ayina ennyimba ze zeyarekodinga nga bali aba ne Wizo singa yali mugezi waliwo zeyarekodinze nga wakyali muwebuya mu biro byabwe ezize nze nagenda ku show ya Spice Dana ono gundi minisita Bakabulindi yiyansasulira ne tugenda simanyi front page oba wote bayaniriza Wizo ne tukuba engalo yayimba oluyimba olu ezaddako ne tukola buli muntu n'atuula kati Wizo ebiro bye ebikozesa winga biri bye nagambye ebya Rocky Giant nti ye ka radio kalaba kaali kayimba naye mu biro nga bali waggulu radio afuna ennyimba ezize kiri nti nga naye baawukana waliwo zaasigaza ezize kubanga olina kukozesa muweebuyo yani luyimba kikano lwa koolo ng'akutte essimu simanyi radio byayimba Wizo ng'alaba munnaayimba ye nga tayimba ajja kufiiringa bufiirinzi kakati tugenda okujja ku show Spice Dana twayaniriza Wizo yatandika bino yimba kyo that track bombo clat bwe yalumala sivyo ndivyo bombo clat agenda okumala oluyimba ekiddako nga takimanyi nga naye yeewuunya yeekangidde ku stage nga tamanyi kiddako kyekugamba odire ziza bafana alina ennyimba kati kankubule ziza bafana osobola omukuba emawokota mu Banyarwanda baffe ne mu Baganda beeyo nga tebamumanyi n'atandika ennyimba 3 omukazi ne waba ne bawo mu kisenge ng'oddidde emizindaalo eri waffe nze mmanyiyo oddire emizindaalo n'aba ne bawo mu kisenge n'adduka okujja mu show y'omanyi abantu bewaffe twaliko ewabaanika nsiiru kaakati nga nze ne Shabba twatwala first time nze natwala DJ Shiru ne Shabba oyo mukulu w'engoma mu Afrika DJ Shiru omutwala ekabaala anika nsiimeyo nga gyava naye nga takolangayo show ng'abatya kati abantu bewaffe bali fani bw'oleeta omuyimbi kubanga Abaganda baababba ng'ogamba oleese kamiliyoni kumba zize si kamiliyoni mbatera mu track bw'oleeta omuyimbi basigala wabweru na mu bisenge byabwe kati olina okumeka shuwa emizindaalo giteeka waggulu bye bayimba ki kaakati bamala kujja ne omuyimbi olina omujja najja ku mulyango nambana yoyo n'aboogerera namu otegere kyekugambye kaakati njagala ziza bafana kyekimufuula ow'enjawulo ku Wizo Manizo eyo story nina kyembadde njagala okuleeta naye kankijjeko ziza bafana bw'omutwala ewantu n'omutwala ewaffe abewaffe abantu bewaffe bamaanu nnyo endongo esimbuka oyo gali gyakuba abantu bewaffe ne waba ne mukazi we mu buliri n'avaayo najja asasula eyo si nsonga ezala yazi Wizo eyo si nsonga ati kati gwe Wizo batya buti kuba bajja kukuba kati nze kati kankubuulira ekintu kimu Wizo kati paye simusudde yaseerera kati kankubuulire Fred Sebata twali tuziika radio Fred Sebata n'ayogera ekintu si kazindaalo n'agamba kinnumye nnyo nti ekinnumye si oli gwenda buuli naye ekinnumye n'empulira n'ennaku
yono gwenda batambula kati lwaki Fred Sebata yandiyogedde ekintu bwekito muntu mukulu aba akiraba nti ono teyeetengeredde kati ati gwe omutya yes era kati Wizo yeetaaga ekisa kya Mukama ekyenjawulo. Wizo alina ekintu kyenamuwulirako nti bannayuganda tebamukola ki bamukuba nnyo emisumaali ate mu tayimu ey'okumubudaabuda ekitegeera giwadi Wizo emisumaali gye bamukubye bannayuganda muleme kwekwasa kwe katambulo batya buti Wizo emisumaali gye bamukubye wano kuzaala mu bannyinaffe ng'abalekawo otegedde gye emisumaali kakati goyo asobola okubanga azaala n'abalekawo bannayuganda banyiiga kubanga kati labayo abo abawala be bagenda bazaalamu waliwo abasajja nga babeegomba dda balina bannawo kati bannayuganda batambuza olugalo ng'ate obiraba kyekikubya Wizo kati munneewe gye yazaalazaalanga ng'alabirira kati tuli awo tulaba vidiyo beekubye ku mulyango obwo oli abadde ayitawo n'akakwata ne bamukuba that is one two anti wuliriza tukole tutya tugende tugwe ku bigere bye tukole tutya wateekeka shwajja tugambe ki music tamulina wayimba wakolabo mubi music wa Wizo singa nali Wizo kati ogedde ekintu ekituufu singa nali Wizo nandikozeeyo show nga yankumi ezo abantu ne bajja nenfunayo omuwala oba abawala nga tuyimba ennyimba za munnange nga sifunye muntu omuntu yayimba ebitundu bya radio nenkola band nga bali ekituuka ekitundu kya radio bye bakiyimba nga balinga basatu ozaba ezo band nga nkuba live naye ekyebuuzibwa live agisobola kyenkugamba bw'aba agisobola akikole ekyo bannayuganda bwe banaakira bajja kukola ki bajja kumanya ti bwe tujja ne bwe tujja mu show y'ono ayina baafuna abayimba ki ennyimba zaabwe ne bw'anaafuna kati King Saha era tebijja kunyuma otegedde bannayuganda mu basaasi ne bakwata ssente zaabwe ne bajja ne batulaba oba ne babalaba ne bw'atuuka bw'ati alina stress emisolo mingi e Uganda enfufu nyingi enguudo nyingi emmere ya bbeeyi baba bakulembera bannayuganda balina stress bw'ajja bw'ati ng'asasudde omutwalo gwe n'omuwogganira kati what do you want that person to do otege kyekugambye music ate waliwo no guy wa Sweden wawa Rickman kati kankubuulye nga mmaliza ekya Wizo olaba guy oyo Rickman naye teyakozesa luyimba ki ebbango waliwanika kati oyo Rickman teyakozesa birobye bulungi tosobola kuba na luyimba neefuuka hit Uganda n'ogalira Sweden nga toyina ati wuliriza yakomawo ayina empapuliriza yayina empapula ayina zirina kwampulira musambi wa mupiira nze ku hit eyo gyeyabbango nali nzijja Uganda ne tukola show olaba bano abaana ba Boys in September simanyi baganda boy balina hit e Uganda Boys in September balala ne ba twins bali ba twins yes ba twins be baganda balina gundi hit e Uganda ne baganda okuva e Bungereza okujja wayi tebalina mpapula naye gwolina empapula oluyimba lufuuse hit mbundi ku mupiira bakuwa mmeka omanyi kye twakola tulina abayimbi ng'alina oluyimba olwo kati omanyi bapromota kye bakola twagenda ekabalewa n'olanga ebbango wali wanika najja netufunayo akalenzi akamufaanana nga nakalenzi akola kweli byezi oba bakaita baani amannyo gafaanagana negundi n'okaleeta ne kayimba ebbanga tukole tutya yagenda okujja namulaba waddagala ayogera alina byayogera nga tasobola kukola show e Uganda kasitofuna hit nga woolaba ono omusajja mu Nigeria twamuleeta alina oluyimba olwo simanyi sawa naye saawayo nga alina olu nga wazzaako ebira tetwagala oluyimba lumu n'aluyimba ng'aluddamu ono alina omutanzania omukazi yajja nga tumanyi oluyimba lumu actually enyimba bbiri n'akuba ekigulu lwakubanga Abitex n'amubba Saida Kaloli otegedde ekintu ekyo oyo abayimbi abamu Mukama abayambye ne baba ku media n'emitima gya bannayuganda naye ne baba ne manage abantu okubawabula nga tebaliiwo kuba tebawuliriza kati oyo gwogamba Rickman singa nali kumpi naye nandimugaisooka oleke gino weeks ezo ojja okoleshe Uganda mu weeks ezo tutambule Uganda yonna tukole ssente yes naye kakati yagenda okujja nga ffe ennyimba bbango yali wali katwafuna dde abaana bazizinirako n'abaziyimba kakati mu bufu bwe bumu baganda bafulaki music tujja kudde lwaki music wa bannayuganda babiri
abeera wa music ababeera abroad music w'Abannayuganda abeera abroad kati kanti babuulire waliwo atuuka e Kampala waaba atuuse naye ekizibu ekiri ku Bannayuganda abeera e Bulaaya abayimbi nabo basaasira banoonya 100 that's one abasinga abaavaano nga batulumaani abamu tebalina mpapula nze bennenya be balina empapula oluvannyuma lw'emyaka 3 gabaidon n'emyaka gyamazeeyo naye ate naye munenye empola kwabwe yali e Uganda music nga tamufunamu nga Pirates mungi bitya nga Tulumaani muyimbi bulungi naye nga tafuna ssente n'asalawo okuddayo okusoma oba biki oba kutegeka jjiiko oba nansi oba bitya which is okay kakati ekiri e Uganda waliwo abayimbi nga media mubaagala nga batuuse mu Bannayuganda the problem is kubaawo n'abantu babawabula kukola kituufu olaba Bebe Cool oyo Bebe Cool ayina abantu mu butuufu tola nti noyo musajja wa mputtu ne watuuka bambuulira mu musical emputtu ze zidda mabbali naye n'obalaba kati Ndawusi oba ekiyamaani bitya wagagamere kati Ndawusi wagamba Bebe Cool ekigambo n'agana mu pampi kati tulina abayimbi wano nga bali mu biro byabwe naye nga tebalina bantu nga gamba manager naye nga yakuba manager music w'abaana bali production yenfu lyrics zenfu tebalina promotion music lwaki tatula myoyo bayimba bye tuwulira ati kati lwaki Ricky Man yayimba ebbango aliwanika netuuka wanaatakola show otegeeze mugambe waliwo music n'atuuka wano nti ebbango aliwanika omuvubuka n'abanga omuloge n'agaana okujja Uganda okukola zi show omanyi nti Ricky Man abakola show Uganda n'agikola e Kampala Masaka Gulu nga zirinnya wiiki emu n'adduka n'addayo ku mupiira kubanga osaba liivu ya wiiki egi nonyonyo club yesi ye Arsenal tiyamaanyi oba nnyonnyola tayagu 1 week nkomewo mujja kunsala weeks 2 n'ajja n'ako omanyi Ricky Man singa kati w'amaanyi ng'erinnya lye erinnya kasitali tuulayo liti kizibu dijja kyobola twate twogera ku Diamond Oscar kati omwana gwenzadde tamanyi na Diamond Oscar kiki otegedde n'erinnya lyakola abeera UK music bakatamba kakati bakatamba balina abantu bakyamu nabo bamputtu kati omusajja nga Katamba wajja wano abamumakooti si oyo wamakooti yoyo munene wamumakooti wajja n'agenda mumu ab'oluzungu n'agenda wa Douglas neyeeto nalowooza Uganda akimazeeyo kati okimanyi nti wano Uganda tulina abaana batuusa music wansi ngamuje ku TV kati Katamba ogenda omugamba atandika kwogera I wanna I'm staying in UK I wanna kati you wanna bagala bantu bangamba abakuba music aveebwe bagamba nti babbi abaana bannakampala kituufu waliwo abapromota ababbi ne kati kankubuli nze nsobola okukwata abaana b'otomanya batambuza music kati wakiringa ono ani gaye atambuza music wa David Lutalo wa Lubuto Muswa kwata Muswa ne muwe emitwalo 2 Muswa simanyi Muswa aga ne kwata waliwo anti amanya gawe mazibuzibu Muswa promoter muwe emitwalo aga ne music omusange kulu ne kuwalo gospel balina kagayi bakayitaba masabu music aba promoter babbi Muswa wo kati anti dabayo nekirala mpama gezi nga Bakatamba kati faba wisdom mututegedde nti wo bodiringa ne Muswa zo Muswa nodiringa naye omanyi kyokola okubirako wisdom nti waye wisdom munange mbadde nsaba kuleza nga tonnagaba ssente mbadde ngenda nina dealing ne Muswa nti otyo naye mbadde njagala obeereko ne meeting nabo ngenda muwa ssente kuntambuza luyimba kati Muswa nga muyita nga tutuula nga mugambo kyali oyo mwana omulaba akuwadde ssente njagala oluyimba lwo lutambule lujja tambula okitegedde David Lutalo muyimbi mulungi media gimwagala biki naye waliwo abamutambuliza music atuuke ku anti dabayo akolagana ba radio presenters TV no Douglas oba okikangame wowakwa luku ssente ajja kuma ku akuyisa naye wowetaagayo kubira bwa wisdom mugambe nina music wange nfunaani mpita kubanga kati Muswa mulaba bw'anaakwata emitwalo 2 ag'omusajja ajja kutya amanyi wisdom ajja kuntemako okugulu otegedde mugambye kakati ekyo kyekyo kati bwe kampule bwe bapresenta be banafuliza waka w'abantu bana waka aveebweru ava mu ba Megadi ava mu ba Megadi yatugamba ayimbira Hollywood natuka Hollywood nga seba nangatteyo yayita
ana Uganda tuswaziddwa omanyi kiringa ono omusajja yatugamba waliwo omusajja agamba ngenda mu ggulu nenyumya ne Katonda nengamba ne bannaye buli musiru yenna agenda kulimba bannauganda kaisegezo sobola okugenda mu ggulu n'onaaba ne Katonda kakati oli yagamba ayimbira Hollywood tumuleke Hollywood media yenafuliza waka w'abaana bano oba abantu bali be batamanyi kyakkola anti omwana waafunayo ba presenta babiri n'alowooza kiwedde presenta w'omuwaka sente akuyisaamu omulundi gumu oba ebiri yeetaaga okujjukiza kyova olaba ofuna wisdom ali wano niwe nnumba jjako nga gwejjako omanye kiriwo kiikino munnange kino nemubaako ba white band balina abantu abali ku ground white band alina muganda wa mufaanana munabo balinga mirawo bwe bati aba naliko ku TVM ng'aleese music ali bwati otegeera kyemugamba abaana kati katamba gwe nkugambye wajja Uganda n'ayambala amakooti ffe tuli mu summer always ali mu makooti bwati ga blue ga green no otegedde ekintu ekyo kakati kuno omuntu nti wisdom nyamba to follow up otegedde omanyi nti no ffe tulina abayimbi ng'afulumya oluyimba bobwenyo omulaba siryerabira oba nagenda ku studio yaabwe nga bakoze oluyimba lwa Kabaka ne bansibira mu studio daga pastor bali kujja ne bansibira bwati mu studio ne bongeza oluyimba ne luddamu emirundi ng'asatu nga basibidde ne bamale bagula nga oluyimba lole lutya otegedde bw'aba asobola kikola ku nze sitegeeza kikola ne ku bantu abalala kubanga ayagala fulumya ekintu ng'awulidde different what niwe nabayimbi kati abawano wagenda wadde Andrew ne Katonda woko no bw'olaba ddadi Andrew ng'afumiza kalokasiita perfectly gwe tomanyi kalokasiita asobola kuba yamuyingira mu mutima naye nga gweobeene ekabaale n'omala okagwira ddadi Andrew yajja kukubira byakubidde okoze audience yawano y'Abannayuganda yagala nnyo omuntu atudde wano sooka ofuna omuntu kati olaba Michael Chris yali eyuke lwaki music yatuuka wano one yafuna one chance n'akuba ne ba Radio and Weasel collab bwe amala ogifuna ba radio ne bagitambuza wano n'atakoma kwekyo Michael Chris yajja n'akola show mu Serena before luli teyajja nga talina mpapula bwe yajja n'afuna abantu wano hati gwe lwakwati wagenda tewafuna kale yakola no Michael Chris yakola show actually waliwo show yakola ngaze ngambe biseera bino ng'olaba ng'eyasere yakola matu show ne tujja tuti ne twewuunya ate n'atukuba live nga si bya CD era abayimbi abamu by the way kino kankyogere abayimbi mu abali wano nga tufunye buno bwana busimanyi minayi tufunye buno ba Spice kati yateredde Spice bikyajja ali ku live abayimbi mwetereze kubanga kati tugenda kati biseera bya COVID tugenda kukola show nga za misana kuba live si CD kati ogenda kuunda abayimbi babo mu biko tumaliriza topic eno nti abayimbi b'ebweru balina abayimbi bw'ebweru mbawa amagezi nga tonnawa kuwa okay presenter nga tonnaba muwa ssente oba ng'ogenda muwa ssente funayo abantu b'oyita mikwano gyo b'osobola okukubira bw'obakubira n'obagamba nina presenter ono noono njagala ddiringa nayo oba omuntu wawana akufunira presenter abo kugambe Faruku agenda kukolera bulungi Ticha agenda kukolera bulungi ninayo Jacobo nina Douglas badde weetaaga Bundi Roger Stewart ngamba manyi benjogerako ekyo ne kiggwa n'omanya bwe tubafuna music bwe bakuba ku radio Munnayuganda musanga wa ne bye bayimba balina okubikolamu omulimu lwa nsonga ogenda n'osanga Munnayuganda e Bulaaya nga yegomba yatuuka e Bulaaya mu biseera bya Spice Diana who's that Spice Girls nga yatuuka mu UK nga ba Spice Girls bakyali baakabi agenda okugenda mu studio nga ayagala kuyimba nga Spice Girls ba Spice Girls nga tebikola wano omuyimbi ali e UK olina kumanya nti kyekikola e Uganda kyekyo Palaso kyeyalingako ng'ali mu America kyekitambula e Uganda n'akuba zi hit nga tayambiddwako baganda be ne zifuuka hit gwali e UK ki omanye abaana abo bali e UK obuzibu bwabwe oba lwakubanga bali nnyo oba batya kwegamba balowooza ebintu byekola bwekozi come on the ground Palaso kyeyakolanga bw'ogenda mu America n'akwebuuzaako nga afuna music abula e Uganda n'amuwuliriza nange omanyi nti Palaso yalina studio ye nga byafulumya si by'Amerika ng'afulumya bya wano biti z'okubaza wano ekiremeseza gravity ky'oba olaba nti agenda n'alinnyako ku mutwe ku genero kimu kumanya Bannayuganda we are so stressed you are so what bw'ajja bwati nakuba music
Henti ya kubanga we these people nabo tukulembera batufudde not serious. Otegedde general yata. General. Nisiko atuka. Kati general yo mulaba. Atuka tatu. Atuka. Lwakwata kati ati dabayo. Ati haja kuba lumu yakakuba lumu. Ndaba tutulaba. Lumu. Ati lenda patano nnyo. Nisiko wa general. Kati okizibwa wakube naku zino. Ekizibwa kiri ku general kimanyi tetubadde twogerako general alowooza wamanya TBM ne pulezidenta bwako aba amaze bw'ajja wano n'akyala ku show ya Douglas aba amaze. That is the problem of general. Era nze mwewuunya nze nemba general wanu nyina ssente nsooka nenoonya tica ngenda kubukedde nemmanya nti nyinako ba pulezidenta bange aba nenoonya Jacob nenoonya Kasuku nemmanya nti maze. Kasuku oyo asobola okukubira oluyimba. Kasuku ye yatufu. Kasuku yakwata David Lutalo kiriza gari namukuba paka netumukiriza yali agala sura Kenzo namulemwa anti kati Kenzo alina ebisima waliwo muyimbi ng'ali lake Kenzo si mulogo naye alina ebisima nti ne wali newayimbanga nga bamujereka nti ayimba kadongo kamu nga alina kiki kye nagambye lake genero buzibu ki bwalina nagambye genero akimanyi ekyokukola bw'aba takimanyi akomewo yeebuuze kuffe. General music okutuuka mu mitima gy'Abannayuganda yakozesa radio stations. General local ziri local bw'ajja kati lwakubanga alina omuzungu simanyi naye oba abeerawa kuba buli Munnayuganda agamba abeera Hollywood agenda Kasai amanyayo Douglas ng'amaze kibi si kibi Douglas alina gyakutuusa ne Douglas gyakutuusa mu bacorporate tebajja mu bivulu byankuba bacorporate ajja kufeemu wokka kuweevaawo ate gwobeera mu America general weetaaga okujja Uganda ng'oze kukola show nga woolaba Maddox bwe yakolanga kati general obuzibu bw'alina alina okufuna abantu abasobola yes nfunye Douglas nfunye Nimrod nfunye abo naye ekisinga obukulu Bannayuganda abalaba ebivulu they are local people kyobola Douglas weera waba agenda Mbale baloko si baluzungu genero wanajja kushona yogera oluzungu America tikikola sente singa eti kati yes genero I know his lackent erinnya likyaliwo nti n'abaana betuzadde bakyabimanyi otegedde kati yandikosezza chance oluluyimba olaba lwe yakuba olupya simanyi lwa flowinga bikoze bitya munne lwamujerega simanyi mu beat obwo nono si mu beat obwo yomutajja kuwuliriza ga beat abo anti yamuyita mu beat obwo naye kati singa genero singa mba genero noonya ku bantu abagezi ngambe ntuke tufunye ba Douglas ba Slick Stewart Roger ba Mase naye ate tukoze tutya gendako ku CBS nze kati genero omulaba kwata CBS kwata Simba babo obakwata bontu mama ezo zigundi ezo bajja kuba oluyimba agenda okujjano genero osegera ng'alina bu extra shows tobumanyi naye kati genero alowooza engeri gy'alina omuzungu ali awo nti buli kimu kijja kwekola bwekozi no please bagulabi tebadiringa n'abakakalaamu bambazira kyekugambye kati kakalamu akula gravity ategeera ekitambula kubanga Bannayuganda abasinga otuwa ssente mu entertainment they are local people bacorporate abala n'okubala nti mu mwaka guno njagendayo mu shemu byabeeramu local people talina program ava mu katale nakugira show kyobola aba local people be Uganda balina ne ssente osinga abo abali mu office omuntu wa office kubba bu deposit na Katonda kuyamba so inakola ki genera addemu amagezi nti ne luli yava ku zi capital yes bakubye n'abawuliza zi capital abo bali nti bakola ssente nti ku luli abaana ba local radio zakwata oluyimba lwe ne lulukuba genero kati olina ssente tekawo budget ya miliyoni ezo genda mu bambazira baani bakyazabudu babubuna baloko gundi gyebali nga tebagenda kulyako ssente bakwagala na mutima kubanga wabakubira ekintu yabejjako wajja wanayambala buutu timbalani atambula na muzungu ekyokubiri genero kakati omukyala wejja naye Uganda sooka omulekeko mu woteeri naye kakati waliwo wano abaana baagala okulaba bakakwatako ku tuviiri olyawo waliwo omuyimbi wange gwe nali njagala naye nga gwatambula ne mukazi we nyo olowooza lwaki bajjezi tebatambula na Beyonce bagambye alabika bubi genero kiche kimuzungu kali genero yafuna ssente abeera simanya Hollywood nga buli omu atugamba katukirize buli wajja wano ku TV na mukazi ku demi na mukazi no bano ba corporate baagala okukwatako ate akulaba na mukazi
otegedde ate abagala okukwata ku moto balina se oyo genero kakakubulire kati muhanji n'amala okimanyi genero muhanji n'amala ateeka special show nga we yakikola ku Diamond Platinum abantu bajja mu comedy store anti no basobola okujjula anti kati labayo yes naye ate ne comedy store z'omu Masaka n'ezaawa genero alemeddwa nze kyemugamba alina chance esinga ku bajazmin nti erinnya lyatuuka mu mitima gy'abantu kakati ate naye we yajja ate asiriwadde ali mu bacooperative genero ba mu malala tunoonyeeko kuzina bakubaani b'oyogeramu ojja kulanga genero omutegeke omanyi abantu balowooza Kampala yokka wali sente no Kampala wa Masape abaana bali eyo agoba oluguudo wiiki egi n'akomawo babisa semakula kwe kuzimba ku maka kumuwulira amazima ojja kutwala omuyimbi wali ku sipa bakuwa akakadde odde ku Vegas kakadde nisaaki agambe ngenda kola obukadde 3 nalega Masaka enfuji nkolawo 3 biki abasajja bagagga yes nisaaki kayimirira abayagala millions ezo genera atasobola okubeera kali ani anti singa avaamu okwesiriwaza kubanga kunkwita kwesiriwaza n'amanya nti nkutte ba local people yewamu anti kakati gwe yafunira sente kyobola yafuna n'omuzungu anti kakati waba tasobola ba gravity bamuliddewo wagayi gravity ali mubi gravity amuliddewo genera asobola okuba ekatosi ku mwalo nedda anti kati nekatosi anti kisinziira naye mubalirire tasobola kulinnya kati maato gambaawo eyo embaawo naye wali embaawo abo babudumulasi bawule mukaabya bavise muzigundi nesebata kati omugongo gujja muluma olaka kati ne Mathias omutwale waluka omutwale omala mwegayire omutwale kikwaya omala koze kijeri kwa musajja kati sa Mathias walukaka ne kakati ebyo nabo batuleke mugende luno tugende ku UCC tumalize ne UCC UCC yakunamye era kyobola oyo bossa ibula bossa waliba UCC ajja n'okukula omulimu yakunamye tasobola nakuwa magezi agikulembera omanyi twatuuka mu ministry tugenda okizula nga permanent secretary yakola amateeka agaali gakunamisiza abayimbi kakati ibula bungojja kwogera boti ku UCC yakoze eti abantu abatabimanyi anti kakati gwe sooka obinyonyere bulungi nsirikase banagamba mbunoze ebinyonyera zekka UCC egamba mwaboogere ennyo ku mikutu okitegeera mufune license mubeere registered musasule ebintu byammwe mubikole nga biri organized anti kyengambye okuvuma kungi olaba Museveni buli kimu kikolebwa kati online anti kati kankubuulire President Museveni alina obuzibu ekifudde President Museveni ow'amaanyi nti yafuula Uganda okuba America anyone can speak what you want mu Bungereza waliwo ekifo nkyerabidde bakiyita batya bw'ogenda bwoti okkirizibwa n'ovuma Queen na buli omu teryakwatako tosobola siba bantu gwe bossa ne UCC zo nti tubeere bwe tutubasibye nedda mujja kudda mu byalo gwe bossa nkubuulidde anti kakati Museveni bamutomeza baleeta amate no ate bayidawera balina okutya gwe bagambye nagamba suppose nti Bobi Wine ye opposition leader a true opposition leader akyasose Uganda era no ati kakati bali bapanikinze kyobola Bobi Wine agenda kusigala nga w'amaanyi nze nagambye omuntu Bobi Wine ne watalya kaluka 2021 mugenda muwuliramu omuseera one is still young and rich and kyabasinga international level abasinga kati mukole byekisiru mudidda mikutu mugireeseeko emisolo Abannayuganda babadde bafunira stress free nti alina stress mutaddeko emisolo mu butale enguudo zammwe embi enfuku zonna zonna tulwala gitya nawe kola egijjo gyoyogerako n'ennyoko tubumye eki mukole egyammwe wekola peegi yange nenjogera gyenjagala nawe kola peegi yo oyogere ne maama wo ibula mutukoze bubi gavumenti yaffe mugikoze bubi temuwabudde bapamani sekretary bammwe simanyi ba MD bikoze bitya era mugira mubeera mu ofisi bwammwe oba biti ebyo obulimu SC yibula bossa bw'otoogambe bakamawo ba UCC kumalako bannayuganda mirembe mbabuulire temugi President Museveni ajja kuba ewuwe ng'atudde mujja kubula mugenda okuyita Uganda bannayuganda mwagala bakole ki ekyokubiri nze peegi yange Facebook jempa gojijeko how
baje jijja ate bati wono mukalu tebate ma ate kati ulire baba ulira ikwe baba gendo shira kundi ani Franka Kashimba yasoka najja nabusaba na Uganda twaziteno bypass nga tuli ku mukono sisi bintu bino bye abo sisi bagai bayina amagazo singa abana abasomye IT babijjako nga pe tuli ku mukutu time jebereze muyembi panicking Bobi Wine fever bonna bali awo baddukana buddukanye tosobola kuddira n'ogamba mu kiseera kino nga Bobi Wine w'amaanyi ali eri fenna tutugubadde olesa amateeka ku bayimbi ate ogajjeyo ogajjeyo Bobi Wine kati ate olese bu abamakinga basooka mu bennyini omusajja wa Moyo ayambala egusaati n'aleeta babbuloga tibano babbuloga ne bamuwa ssente agule buli buloga abeere wa kibiina kyaffe mubaguze so what ne batwala mama Pina nti ngeze kusinkana babbuloga babuzaako omanyi fenga abaye n'alemu fenga abaye n'alemu sente ne bazirya so what bana Uganda bakowu kankubulire sakozi eno UCC gyolaba President Museveni kyemusaba jangu ogirye bakuswaziza ligaseyo buli dakiika muleeta mateeka kakati ku mikutu gye bagamba kwe tubadde tuyisiza bye twogera bannayuganda ne data wenyini owe Uganda omanyi nti Uganda zensi weba si yesinga kusera internet naye temuswala nako twali wano mu COVID ng'ensi yonna amafuta gaagwa Uganda gali kunkuminya muswadde nnyo bantu mmwe twakiriza OTT ne mutu kati nabayo kati ekyo kasakozi bwe mba ntudde wano nga mpagala President Museveni nange nkunabire mu ebyo OTT yajja data ali expensive alinga lubaale tubakolere ki kakati ate muddidde mubudde ku bayimbi abayimbi babakubye Rogadi wadde wa movement yagamba kusimenye oyo permanent secretary wise yamugamba gwe ngenda kati olimba lwange permanent yange eno yagamba nti ngenda dukuba bloga bantu myo bagambe kwa abasajja no nze era babloga tulina mwe buli muntu yenna abadayogera nabe Franka Kashimba sokoleke bali abavuma awuliye avuma kabaka simenye eranga kabaka mubeeko luno lutalo sokoleke Franka Kashimba lujja kuyola ate gwe bakwagala dda bonokkirize bye biteeke gwe Franka bakwagala dda odidde omwana omugambye ti buli mwezi 10,000 basajja mmwe mulina ebitambo bibajjudde biki bye muyambi bannayuganda n'olaba bosa ali bati you know 10,000 kubanga oba organizinze amawulire bosa ne bantu mu aba UCC President Museveni jangu tuyambye ku UCC bw'otoveeyo ngenda kugamba ligase yeefa ogenda kufuuka nga President wa North Korea ugenda kufuuka ebyofaayo bigenda kufa internet ya Uganda yesinga oserebwa Uganda tubakolere kimwe ne Rwanda basinge buli kamu kati ne mutoyi gye tunagenda mutoyi mugenda teeka wa mateeka bagala streamlininga bitya tosobola kusaba mwana yeyiya abaana bazze bakoze page zaabwe beyiya ate si bagambe twagala musolo nti otyo buli mwaka mujanga tuwayo 10,000 naye gwe buli mwezi bisajja mwe mubbye bikazi mwe mubbye ate President Museveni wozo President Museveni hati kiche bagambye nalabye yibulasi banyi bamule oyibula nasaba ono omusajja wa NPS ne mugamba tulete babiri yamubuuza ani boleta wisdom nati okujja yati okujja oyo hati alimba mmwe yasoka nalimba nti mu nsi yonna natuli n'oyo permanent secretary wa ICT yalimba nga Ragadi Hangington Mujingo Emma Karosi ne baani bwe bali nayogera eki ne mugago wepamidde yagamba nti mu nsi yonna waliyo board ezisensalinga film ne mugamba what level of education do you have there is no anybody mu nsi yonna katandikire mu America sensalinga kigambo sensalinga okimanyi sensalinga kwekola oluyimba nga olaba sindi nti boom party nayimba boom party nonga ekyo boom party kijemu kati baba badira ekigambo sensoring ne classification babigatta mu nsi yonna bw'okola film mu Hollywood bweba yabuseegu waliyo board eziclassifyinga movie ezo nti eno blue movie eno erabirwa ku baana ba myaka 8 eno erabirwa ku baana ba myaka 5 eno ya myaka 3 like that
Blue movie ne bakisenye. Blue movie kubanga waliwo abagala Blue movie. Nalabako Haji omu yagana agende Sweden nze nali nebone nyingira mu seminar nga waliyo Blue movie. Ne bamuga nogiraba goseka nti ekole nti ala teyakunyigira nagamba ala naye atulekemu. Kakati abayo ekiri mu nsi yonna Museveni oyina abantu nga mutuufu bakuswaza. Ekiri mu nsi yonna not censoring, it is classification. Bw'ofulumya movie yo ne weba ya buseegu waliwo abajagala. Bw'ofulumya oluyimba lwo nga lubana waliwo abalwagala. Because wotandika okusensalinga oba oyingidde kibayita creativity. Kakati ate mwe abakulira mu nkolo ngambe nti no tomanyina kuyimba ngambe ng'ojje osensalinge. Abantu Facebook esensalinga ebintu bino. Mbu nabo bazze mbu nalwakubanga muvuma mbu tuzze tujjebo mutwale tugenda bakuba left and right. Tugenda bakuba era mpita buli mwana Frank Gashumba bamu ebyo bamu bavuma babeeko luno lutalo bana basajja twabawumukire bajja kulyawo Frank batya oyisima nawe mubeeko agende mu myaka gy'ensanvu mube broke kati yisima ebino gwa mususe sumlining what bani abavuma ndi bavuma ki inze peji ate kati tugenda kuba bagezi omwana akigulira wali na buli kimu najja n'aba ku VPN blocking nga totuuka Kampala osalinga abantu baawo ati buliriza tujja bifuna Amini yali wano na simanyi oba Amini oba bote nasanyawo nga waliwo radio kato tujja bifuna tubagambeko fe tuli ya movement naye tuli bidomola siwagira kuvuma gwe Facebook gyolaba Facebook gyomanyi esensalinga byoteekako siwagira kuvuma naye tojja kuŋŋamba abavumi baliko nga basatu ogamba abantu omutwala bali ku Facebook nti bavumi bannayuganda otegede kyekugambye kakati dabayo kankubuuli singa nalabako mwanyinazi omu ng'anywa sisha ng'agugulu atadde eno nene atadde eno ng'anywa sisha waliwo ekivumu ekisingaawo kakati muleme kugamba bannayuganda bali ku mikutu bagula data mwasalawo musera mwe mugende muzimbe eranda nine mu America anti gavumenti yammwe naye bwe mulivaako mugenda kudda wammwe bagaye mugenda kubeera wano emyaka 10 imwe gwe yisima genda naawe mubuzeeyiwo bino biveeko si byababloga mbu waliwo abavuma gwe tovuma bajjo tavuma waliwo asinga abavumi eba movement waliwo asinga okuwemula abantu aba movement abawumula gwe yisima waliwo asinga gwe yisima n'obulevu waliwo asinga abantu ba movement okuwemula kyekirese bino ekirese Bobi Wine yenna n'olaba okusajja kuli kuti you know we are censoring you know some Uganda ni gendeza muri bwe bavuma anti abayo gavumenti yaffe tulina abavumi okumanya tulina n'abavumi tulina ne bali abagulawo page nga bagamba bagula Bobi Wine naye nga ba movement olowooza tetubimanyi olowooza Bobi Wine tabimanyi niye bagenda baswaza kalulu era kyembasaba mudire akalulu kabeere ka radio webona kambabuulira era ebyo ebintu bye mupanikize akalulu kaleke kasigale ku radio